bagamba muzeyiddako addako kuba mmwe omusajja singa yawuumula nadda talina waawuumulira olw'ebikolobero ayagala okuwuumula naye agamba maama abantu bange n'abaleka nti baba bagenda kubalya ebintu byemukoze abantu bajja kufiira muzeeyi ajja kufiira ku ntebe kuba mmwe owulidde nemukola ebikolobero nemukola kiri omuntu nabatuvuma nga batuvumirayo enaalemu nga bwamubikoze mutunda amataka g'abantu tubeerayo nemupesoniza eggwanga tubeerayo buli kamutwala tubeerayo abantu ne batuvuma nti bajja kutwokya banyeetuli banyiivu mmwe ate omulonzi gwendaba ng'olonzi omuntu omukyamu eyo yonoona eggwanga lino temubakomyawo muzeeyi tuli bakamukankulu maama watuukira okuva mu mbeera bw'atyo ndowooza owulira ebigambo ebimuvaamu awanda muliro naye agambye kanjikole vidiyo eno ng'anyambadde na tishaati ya NRM tebaninyiza okugamba nti oba byenjogera mbyeyogeza nti naye kisuuse tukooye ffe bagamba nti ffe bakyala ffe babasibyeko Museveni nti naye nemukola kino ne tuvumibwa ku gurawundi nti abantu ne batuuka okutupromisinga okuba nga batukumako n'omuliro naye mmwe betugezaako okuba nga tulwanirira mulimu byammwe temwagala mmanya ate nga indeed nabagambako nti munanga bakyala babavumye nnyo ku lwa Museveni era waliwo nebbanga nabagambako nti some period mbu waliwo omwaka akalulu kaali kakaggwa mbu nga wotuuka ku baasi oba takisi omusajja gye bamutwalirawo 2,000 omukazi bakusaba 5 nga balumiriza nti abakyala mwe mutusibyeko embeera embi n'okuba nga mutusibako Museveni ekyo kiri on record baakikola nnyo mu transport system ng'omukyala bamutwalira ssente nnyingi okusinga omwami naye nga nsonga bagamba abakyala be babasibyeko Museveni so olaba maama oyo avuddeyo mu bugambo obw'ekitalo tomunenya nga tweyongeddeyo tuzze ku nsonga z'omusajja mukulu Dr. Kigundu Spire amawulire ge nasembyeyo okufuna omuwala agambibwa okuyitibwa Eve Mbabazi ekyewuunyisa mbu alina mu myaka 23 naye nga badde ali ku taata we ali mu myaka 23 oyo eyakwatibwa kufa kwa dokita naye mbu omuwala yakakasiza ye ne dokita babadde bamaze ebbanga nga bali mu laavu era mbu omuwala n'agamba nti basisinkana dokita mbu omuwala yali awerekeddeko sisita we mu ddwaliro eryo ndowooza ye ne babanga bakwatagana ne dokita nti ebbanga libadde liyiseewo nga bali mu relationship nga beeyagala nga wabaako obudde butuuka ne basinkanira mu loogi nekiggwa kati kan imagine emyaka 23 nga babadde bamaze ebbanga batandika di relationship nze naawe si kyekituleese munnange omuwala ye awakanira ddala agamba talina kye yamukola munnange kyaliwo oli yali muntu we yali tasobola kumukola kintu kyonna katugendeko wano omukulu tulabe Fred Kajubirumbu eki kyayogera ku nsonga eno Dr. Spire okuntebero nembagamba okufooko nembagamba ebyange nembagamba naye few moments later bijja kuvaayo sabagamba tebijja kuvaayo biki bitandise okuvaayo nze omanyi sikyagala nnyo okulekana bannayuganda Museveni abateeka mu kattu ng'akuttira omuntu wo n'awamba omulambo n'akuwa n'ebyokwogera ku lunaku lw'okuziika nga n'omulambo togulabyeko ne bakuforcinga okukola statement ezigenda okukulabisa mpaka kuwulira bubi bwe nali njogera ku bigambo nabagamba ekintu ekyo kiwa obudde kijja kuvaayo mutegere ki ekibaddewo ekyo njagadde bayisaayo buyisa mutegere ensonga ezo kati nali wano emyezi giweze emeka ani aliko vidiyo eyo ani ali ku vidiyo ey'omwana muwala ow'akabano eyafiira mu bbaala ezimu ku bbaala eziri ekoleza ebbeeyi ani yaliko ku vidiyo eyo nabagamba ntya era waliwo we bali basindise bawakanya information nembagamba
mukujobadda mu video ne bagamba kale gwa wakanya information gye nkuwadde nti n'omwana wa musajja ne nkujira proof ng'omwana si wa musajja yali akireming nti omwana wera bajja kunoonyeza abakuumiro mwaddamu ne mwogera ekigambo buli omu yasirika teyayogera kubanga mwategera ti mba province ekituufu kiri nti information nagifuluma mbagamba nti waliwo ekibinja ky'abakazi nga bo mulimu mu Uganda gwa kutulimbula bantu kugaba butwa na kutta era ne bawakana nze nengamba basiwakana nammwe ne mbagamba n'amabaala gatagetinga nnyera abaana baganda balina ssente nga bateza abawala ne wabawo omwami omu yajja kuno n'akola live nti ye ina ne information okuva ne omukulu anoonyeza ku poliisi era mwesiga yamwadde information ne mugamba alete proof nga yayogedde n'omwami oyo ne yeebuzaabuza lubadde tebubuusa kaviri nayo kupostingidde wadde wa poliisi ono agezezzaako okuyita emabega nga amuyita call form naye ekizakitira ebintu bye nabagamba ku gurupu y'abawala basindika okutta abasajja baganda balina ssente ono omwami message agezezzaako gifumbafumba naye muwuliriza kaviri nakabateereddera ku mitimbagano gyanje ekali njagala okakasa nti bwe nkugamba information gwomanyi oba ogitwala itsapu teba togitwala nze sifaayo ebisigadde gw'onoomanya kaakano mubiwulidde era akonye ne ku nfa y'omwana muwala oli Martha eyafiira mu bbaala wano eyamezonwa oba mujjukira bulungi ye ate nga lunaku lw'eggulu nabawadde information oba nabawadde amawulire nga n'akatambi nkabateereddewo owa poliisi kennyini ng'akyogera nti mu Kampala wano waliwo gurupu y'abawala be bakozesa okutta abasajja babadraginga nti ogenda okwesanga ng'okoze eki era mbo bawala bato ate era baakonako ekintu kino nti abaana bano balina gurupu babawa ssente ne bamugamba munnange twagala oyo omwana n'akweziringako omwana n'akwetega omwana n'akola watu ogenda okukakkana musajja watu ogudde mu katego so mbo dokita naye yalugwamu musajja watu awo ebityo munnange webitambula era nga webigenda nze wendi okuba nga nkutuusaako mpolampola ebitambula ebigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda munnange nga tugenda okuba nga tutuuka mu kalulu ako 2026 omwami yavuddeyo n'agamba nti mumpe ku akawunti eyo esonderwako ssente eza kampeyini munnange nange nteekeko ate ezange muliziryako ddi bana bannupo balaba edduka abaye nange bampeka namba njagala kuwagira struggle oba tuzimu azirye ye ezanga anaziryako ddi abantu bali wiringa okuteekamu ssente za kampeyini era abantu basabye dda enamba tibababuulira akawunti ki kwe babassa ssente ezo abantu embeera ebanyize erabako olaba ne Queen Masolo yavuddeyo n'ategeeza munnange mbu woyingira nuupu mbu amagezi gajja mbu ne bw'obanga ebintu obadde obiraba bulala otuukayo otandika okulaba ebintu mu butuufu nga we birina okuba nga bitambula bw'oyingira mu nuupu amagezi gajja ebintu otandika obbiraba obulala eyo enkoko eri awo waggulu enkongolo ogiraba eyayaana ng'enoonya ekyokulya bebekulu aliye niskini ne babuloga bannammwe nammwe abajja obambira Kyagulanyi wetutyo wetubalaba ffe abali mu nuupu bwetutyo wetubalaba babako omulinga nkoko babakongolako ebyoya kakati ate babalaga nti babawa n'emmere kati we babawa emmere ne mulowooza nti babayambye nnyo kumbe be babakongola ebyoya ebintu eby'ekidongo abantu be mugenda ne mufukaamirira babaweeyo akasente be babalumya obwavu kakati we babawanga mufukamira nnyo tweyanziza kumbe babawa ku ssente zammwe wa musolo kubanga kimanyikiddwa mu ggwanga Uganda abantu tebakyakolerera magoba bagoberera musolo buli ali mu dduuka bakolerera musolo bakwesima KCCA sima sente musolo business tezikyali mu magoba omuntu akulumya obwavu ate n'amala jjanga malayikawo ne yeefuulanga akuyamba kati yemmwe enkoko enkongole zizo abadongo Kyagulanyi abanegula abagamba twekwate tudde engulu nugwe bawuuba muzunga dabo obukoko webuzunga abadongo wamma bannayuganda Kyagulanyi lyessuubi
abaana bakyalemedde ku nsonga y'okusonda ssente era beebuuza akawunti eri ludda wa bo bali wiringo okuteeka ku ssente zikole kampeyini yonna eya 2026. Pulezidenti yakonye ku kintu bulijjo nange ekinnumya omutwe ekyokusonda ssente era njagala tulage gavumenti nti bw'okwana omuwala nga takwagala obusente bw'omuwadde abukwata n'abutwaliyo omulenzi gw'ayagala. Gavumenti ffe tukwana naye tetugyagala, ffe tulina omulenzi gwe twagala ye Nuupu era obusente gavumenti ffe bw'otuwa bwe tugenda okuŋŋanya tubutwaliraani Nuupu kuba gwe twagala. Ekikulage nti omutima tebagugula, oba olina nnusu 5 oba 100 teweenyooma toswala nti ntono, oba okoze omulimu gw'amaanyi oba osinza atawaddeeyo. Naye kati ffe abali ng'eno abatali mu Uganda simanyi ngeri ki gye tugenda, oba bagenda tuteekawo ennamba bwe tugenda otuteeka ssente kuba eno koozi yaffe. Ekibiina kyaffe tekisolooza musolo, tekirina kijja ssente, kiyimirawo kuffe abantu ba bulijjo kubanga kyaffe kituli mu musaayi. Njagala eddoboozi erisooka tugenda osindikira gavumenti okulaga obukyayi bwe tugirinako nti yeeyagala otugulirira ate ffe twagala tuwe Nuupu kuba kino ekintu kyaffe. Kuba mukitegeera ssente zonna z'olina teweenyooma kuba abaana abo piki balina ozikola saaviisi, amafuta balina okuleka ewaabwe nga famire ngumu, nga famire enywedde nga tagenda kweraliikirira. Gwenza okuba eno togenda kulonda, togenda kubeera ku gulawundi, wowaayo ssente ziba zikukiikiridde ku gulawundi obanga alonze. Era Mr. President eyo adya nnungi kuba ffe ekibiina tekisolooza musolo, ffe abalina okibeererawo ffe kunaku olina akatono, ffenna tetulina naye okuwaayo tekyetagisa kubanga olina kingi okubaayo kuba omwana ababuuziza ekibuuzo, essente gavumenti zeeteekamu oba Museveni zaateekamu. Museveni yeyinza kuba takimanyi n'okimanya mbu bateekamu, naye abantu abamusalawundinze bano ze bateekamu ne bagula ebibinja nti basuule Robert Kyagulanyi Ssentamu nti munnanga ayonoona zaaki. Tuze tuziraba. A case in point juzi waneeno gye buvuddeko mwalabye abavubuka be baayambaza t-shirt za yero, basajja batu babasangana mu byabwe, buli omu ne bamuwa omutwalo mbu ne babagamba nti guno omutwalo guno gwa kutandiikirako, gubatuuse mu kifo gye tulaga we wali omudidi gw'ensimbi. Basajja batu banaalumanya ne basaalumanya ne bazambalira ebyaddirira bye biriwa. Naye Museveni bawa ssente basuule Kyagulanyi, ezo ssente ayonoona zaaki? Omanyi nti ssente ze yakawa abantu okusuula Kyagulanyi okugezaako okusiiga Kyagulanyi akasa oba okumujjonkera, ssente nnyingi nnyo zaali badde zikola amakubo, zaali badde zizimba amalwaliro. Olwaleero wennyongedde okukakasa nti ssente ezo ekyamazima zaali badde z'amaanyi nnyo ku malwaliro. Olw'oluvannyuma lwa kulaa Kyagulanyi ng'ali e Buvuma, nendaba abantu we bagwawo ebigwa, abantu nga bafa emizira, abantu nga babuuka bawunze bagwa eri, ng'oba balinga abalabye eki. Kyagulanyi agenze Buvuma naye muganda wange laavu ebadde awo ddala ku mwala ekiyindi. Kyagulanyi no n'ekibadde kimututte Buvuma kugulawo woofiisi za Nuupu, sigenda kuba kampeyini naye yennyini kyemutuuseeko nga alinga agenze mu kampeyini, abantu nga bali eri bwe bati. Abantu abamu bababiddengako nabo bbizi ne babagala Kyagulanyi agenda kujja nga tebakimanyiiko, naye abantu badduse nga balinga balaba ku ki. N'ensooka ngamba nti bano be bawa ssente okugezaako okujjonkera n'okuwaayiriza Kyagulanyi, ssente zino lwaki tebazikolamu amakubo, lwaki tebazizimbamu amalwaliro, lwaki tebakyusa mu byenjigiriza ne baziteeka omwo ne bazimalira mu kusinga okuziwa bano abantu okuzewonoona. Bantu ne bavuma Kyagulanyi naye ate nga nabo bannyini bakimanyi nti omuwagizi wa Kyagulanyi takyuka ne bw'omwogerera otya, kubanga osobola okwogerera Kyagulanyi ebigambo n'omuyita by'oyagala, naye ate ffe tumanyi ki kye twagala. Kyagulanyi tetutandise mwagala olw'okuba nti politics tumwagala olw'ebigambo bye yakozesanga ng'akyayimba. Wano tumwegasseeko bwegassa abamu, naye ng'ennamba esinga zaava n'ebigambo bye yayogeranga oba n'ennyimba ze yayimbanga ezimu ziraga nti zirumirirwa abantu. Kyali ono waddala, nze bwe natandika okukakasa nti Kyagulanyi waddala sirabangako NRM ng'emuwaana. Ate NRM kasaka egaana okuwaana omanyi opasabula. NRM yawaana Mpuuga, nze nalabako muwozi nga waana Mpuuga nti simaya presidential material n'entegeera nti ono akolera bo. Ate kasakolaba abalenzi abo nga bakuwaana ng'omanya. Bo balina owaabwe gwe babaagala okuwaana. Bino ebyokuddawo okutegeka nga opposition ne zibavuganya byaggwaawo. Kyagulanyi yabagwamu nga nabo tebamanyi. Ate bali tebakisuubira nti asobola okufuuka ssaawa zino kyali. Ate n'ekirala naye mugezi.
tebasobola kuteebereza kikyazaako eyo laavu abantu gye balina etali ngule nzibu ya kulwanyisa oddira abantu lw'obaagadde bakubeererewo olina kubawa kiwaya ogw'omulembe ndowooza twaguvaako n'omulembe mwagulanyi abantu basobola okudduka mu mayiro 2 nga baddukira ku Kyagulanyi olw'okuba bamwagalako laavu naye omuntu gw'owadde ekiwaya nga okutambula mu mayiro emuluma ng'ate omuwadde ssente ng'olina ne by'omusuubizza ng'essala naye Kyagulanyi sirabangako we yali agenze ne bafumba kamere sirabangawo bagamba nti ssente zaffe tebaazituwadde sirabangawo bagamba nti twebbye abantu bagenda lwa mukwano n'omubbiko olwabisazaamu n'agamba kati kangoberere kikyenjagala ndowooza ogw'omukwano muyinza okutoba nagwo nze mbabuulidde ekisingira ddala okunnuma ennyo nti Museveni baagezako okuwa ssente azibawa okugezaako okusuula Kyagulanyi oba mukonjera oba musiiga akasa naye ate ebbanga lyazibaweeredde ate Kyagulanyi yeeyongera maanyi kyokka ate ekisingira ddala okunyiiza naye yennyini akiraba nti yeeyongedde maanyi naye ate asigala abawa ssente ne weebuuza ezo ssente ze zisinga okunnuma ng'ate ssente ezo ziva mu ffe abawa omusolo ezaali badde zigenda ne zikola ebintu bye tusinga okwemulugunyaako ng'enguudo okuzimba amalwaliro okuteeka ssente ezo mu byenjigiriza okubanga byeyongera omutindo abaana abamu baali badde bafuna ne zibbasale yali badde afuna basale naye ng'ate famire enjavu tesobola mwongerayo nga ne basale baali badde bamuwa olw'obubonero bwafunye obulungi naye ate ne babeera nga obwongo bwe busigadde awo nga olw'obwavu wakati basobola kumwongerayo obiwulidde munnange ate nga tubadde tukyali awo kubanga tukyeyongerayo omwana n'ayogera ku nsonga y'omusumba simanyi Benhin ono gwe twalabyeko nga tulaba Speaker of Parliament ne twalabye n'omuwala wa Museveni ye kennyini naye ng'agenzeeyo omusabira omwana ne yeebuuza oyo akola ebyamagero lwaki tetumutwala Kiruddu tumutwale e Mulago tumutwale mu malwaliro ag'enjawulo awali abalwadde abapookya abawonyeza obwereere nabadde nsuubira omusumba ono bamutwaleko e Kiruddu asabire abalwadde bamutwale muzi bamutwaleko kiwanti wali abaana bataliko mwasirizi ab'oku street batalinaako bagamba batalinaako bazadde ababuulirire naye omusumba yasabidde bantu babitiibwa omusumba yasabidde bantu babitiibwa sipiika maama waffe bana bamusaba bantu babitiibwa ne mu byakoze amawulire nti omwana w'omukulu yakaaba nga mwoyo amukkaseeko bw'ati wabaddewo ekifaananyi ekyatambula kimakinga headlines nga muwala w'omukulembeze eyabubba musaba muwala we bamukuba ekifaananyi bonga agudde eri akaaba amaziga abantu ne beewuunya ne bagamba penge ne bano bakaaba bulijjo jjajjalaalo jjajjalaalo nga mu ntegeera y'omunnayuganda ali awo yalowooza abaana ba Museveni tebalina bizibu nze nno okubuulirira ne beweegomba tebali bulungi ne betwegomba tebali bulungi tebabangako bulungi n'akamu weebuuze omwana w'omukulembeze balina buli kimu naye waba atambula balina emmotoka yakabuyonjo emutambulirako balina eggulawo ekkubo obunyonyi bukaaba takaaba mutwalo takaaba kakadde takaaba kabumbi ensi bagibbyebye kyekimukaabya mwoyo avuddewo oyo let me tell you now muganda wange ali wansi wano alaba vidiyo yange waliwo ebintu byobba ku munaku n'abaana bwe batabiganyirwamu waliwo ebintu byobba ku munaku ng'otwalawo abaana bwe batabiganyirwamu
yes omwana oyo yakabye wa Museveni muwalawe naye omanyi ekitegeeza okubeera omwana w'abasajja abo is the worst nightmare ever okubanga kitaawo ensigo esinga obutayagala the worst nightmare ever nti kitaawo ensi temwagala nti kitaawo yensonga ky'abantu bayiwa omusaayi nti kitaawo yensonga lwaki omwavu akyasigala mwavu nti kitaawo yensonga ky'abakira ku makya ne basomesa abaana nti basawo tebaganyiddwamu obusala bafuna mutono nnyo nti kitaawo asiiba kuteeka ssente mu ggula byakulwanyisa enfo mu kisooka mu byenjigiriza oba ebyezijjanjaba nti kitaawo abantu bagamba agende nti kitaawo obulwa bali ne mu state house olede kati gye buli obutiiki oba 226 nti kitaawo yalina gate yalina ekisenge yalina ka warehouse ewaka gye muli mwatadde bafutu soja nti kitaawo assassinates every Ugandan gwalabanga threat namunange takomyawo n'abuuza nti mwamumanyi lwaki Patience yakabye nti muyinza okukirowooza ne muteebereza lwaki mba ensonga yino omanyi omwana oyo waki yakabya amaziga gwe nno oli mwana wa munaku alaba akatambi kange lwaki omwana wa Museveni yakabye nga Benihini amusabira tibiri mu mwoyo bino alina entunula gye yatunuddemu alina awuli yagala kubeera free nga gwe alaba vidiyo eno nitasobola kuba okuzaalibwa teyali choice ye okuzaalibwa abo alina wayagala akufaanana eggwe ataliiko bwobe atalina omwana w'omunaku naye waliwo kye bayita eddembe waliwo ebisiraani ebyensikirano nga tokolanko kintu tottangako muntu naye olw'okuba abazadde bo balina ebintu bye bakola weekanga ebintu bino obye inheritinze magezi gazize gamba jjajja jjalaalo gamba jjajja jjalaalo nze omuwala oyo kyeyabadde ayitamu nakitegedde yeetaaga kuteebwa mulina muteeramu mwe kennyini ssaala abo abaana tebalina buzibu kiringa bobi wine tumuteeka mu office n'abako office za misusing omusango tegubeera ku Solomoni oba Suubi tumuteeka ku taata bwe nnyingira okubeera erosi w'ekyalo omusango tegubeera gwa Malukomu abaana abo tebalina buzibu kuba seyali choice yaabwe ezaalibwa abasajja abo naye balina kye bagitamu ne babawa ku bulamu bwammwe ne bakwata obulamu bwabwe ne babaziikamuko just week emu tulaba gwe kikuddira mu maaso nti nembeera mutabani wa Museveni mbonkeera kunywa Hennessy munsiba mu mabera munsiba Dubai muzi Formula 1 ebyo byonna babikozi ku ssente y'omu w'omusolo ne tebafunye kye bayita ddembe ate ova ne kwoyo yakabye nti yalimuko ku ddiini byasabira abantu ebizibu basiiba okuleeta mu kkanisa ye ekkanisa y'abantu bebamuleetera okubeera mbu naabasabira kuba mpulira nti musumba ate taatawe kennyini taata w'omusumba yabibatuusizzaako gamba jjajja jjalaalo gamba jjajja jjalaalo omusumba abantu abajja mu kkanisa basabira ebizibu bye basinda taata yabitaddewo omwana ewakitakaaba nga njifundikira wegendereza ebintu byokola omuntu wa wansi today biyinza okuaffectinga omwana wo fenna biyinza okuaffectinga omwana wo fenna betukola mukyalimu abakulembeze bemmanyi nga bazaawadda naye abantu bakyatadde amaaso ku baana baabwe gyoli bali babafuga mulimu abakulembeze bemmanyi nga bafadde abakola ebikolobero banyonyota ensi ze baali bafuga naye nakati abantu bakyalina obusungu nti amaaso batadde ne ku baana baabwe ekintu kyokola tudde mwana wayinza okisikira nze nalaba ekifaananyi ky'omwana wa Museveni ng'akaaba nga Benihini amusabira
nategedde kye bayitamu. Gwali omunaku aliyo ddamu essuubi kasita oba nga tolina gw'okosezza. Beera n'essuubi kasita oba nga tolina gw'okosezza. Teweevuma nsi. Osanga olina emirembe. Osanga olinamuko ku mirembe. Ebyo bye mulaba ebikomera ebiri gazetedi tikololo muyenga abantu bafulumamu n'amamotoka ebikolobera ebiri awo. Abantu bakoze okubeera abateekawo zi empire ezo ate abaana basinga ofulumuka mu bikomera ebyo basinga okubeera n'ennaku. Buli muntu akoze kye bayita status oba essente oba n'azimba obugagga oba empire ng'abuzimbidde ku musaayi ku bulyake ku bunyuunyuusi omwana we ekitwe kyakifiiringa. Ng'oli eyo bba abantu ozimba bikomera golofa buli bw'olifuluma ennyumba yo manya nti abaana abo b'otadde mu nnyumba omwo be bakyasinza okubeera saadi ku kyalo nti n'omwana w'omuntu atunda amanda ku kyalo ojja kwesanga musanyufu singa owava mu kikomera. Sometime empire wagizimba otya? Tewalumya bantu. Tewalumya bantu. Baana bakyakaabira ddala. Zizo zirabye era nga tubadde tukyali ku mukulu Benhin eyazze era nga tuwalabye abanene mu gavumenti basetukiddemu ogenda babasabireko nga mwe muli ne Pastor Patience mwala wa Museveni. Naye yogedde point n'agamba nti gwe ebintu by'ensi eno tebikwemazaamu. Beera bwebeera mu mbeera yo nga tolina gw'okosezza. Mukama ajja kukwanukula ne wali bitayo emyaka mmeka. Akubuuzizza nti gumanyi ebikomera ebyo by'olaba amanya zaawazaawa nga abantu bafuluma n'emmotoka embi naye ng'essente gye bazijja balumisa abantu. Ssente gye bazijja za bikolobero. Nti gw'omanyi abaana baabwe emisayi gye basasulira. Nti omanyi okusoomoozebwa abaana baabwe kwe bayitamu. So nti munnange beera wooli n'akatono kaaba naye nga tolina gw'olumisa nti lujja kuba nnaku lw'enkya ojja kuba mwanguzi. Weebale kubanga weekumidde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaamu.